Mafuta. Ssaabasajja Kabaka nsaba okukulopera mu ngeri akusinga kubisa gwowe kutte. Wetwogerera essaawa zino ebintu bingi bigenda e Mengo, nsaba okukulopera nti Nyando Yosoferi tibahabulwa tabaisula batabani wa kale ekyensi ziri ensanga bisibe. Munnange kyeyekola e Mengo enkoko ekikola baana baayo naye nze ebiseera ebisinga mbayita bazzukulu. Gwe kiri gy'oli okukitwala nga bw'okyagadde ey'enjogera yange. Ssaabasajja Kabaka nsaba okukulopera olwaleero nti Museveni yakutte n'ajolonga obwakabaka okulembera. Wetwogerera olwaleero Nyando Yosoferi yakutte emmotoka ze bayita Kaweesi. Mwenna muzeeyo akatambi amabega emmotoka omugenzi Felix Kaweesi mwe yafiira mu bamukubira amasasi. Emmotoka eyo ennaku zino bannayuganda bagiyita Kaweesi olw'ensonga mwe yafiira. Nyando Yosoferi yakutte emmotoka ze bayita Kaweesi ze bayita Puladezo n'aziwa baminisita bonna ab'e Mengo. Ssaabasajja kankuba nkuwaabira emmotoka Museveni yakutte emmotoka Pulado ngeze zifaanagana Kaweesi mwe baamuttira n'aziwa baminisita bonna ab'e Mengo zonna ziri mu kala emu ya bbulaaka. Ssaabasajja Kabaka tebakubuzaabuza nti waliwo yeegulidde emmotoka zonna. Nyando yakutte emmotoka baminisita b'e Mengo bonna n'abawa emmotoka era mayiga yaziderivalinze. Buli omu yafunye emmotoka nzirugavu nga Pulado era yazibawadde bulungi nnyo buli omu agirina. Basobola ozikola okuba nkyogeddeko naye ku mikolo ezisinga badde bazitambuliramu. Emmotoka ezo zonna nzirugavu amannya tebaziwadde mu kiga baziyita Kaweesi naye nga za Pulado nga zifaanaganidde omugenzi Andrew Felix Kaweesa zibamuttiramu. Emmotoka bazifunye bonna katasi ovu Nyandwe vaya Saalonga Mulengeja Wasanya Kalolo atulidde e Mengo afutubadde ezo bazifunye tebakulimba. Ssaabasajja Kabaka nsaba okukulopera nti abasajja bo baminisita era e Mengo bonna najja wano ne mbakubuulira emize gye bakola era ne nkutegeeza nti baminisita bo babadde nga bafuna obukadde 10 okuva mu maka g'obwa pulezidenti ng'omusaala guno Wasanya Kalolo Charles Peter Mayiga yagenda n'agubasabirayo era y'ensonga lwaki ennaku zino beeyagala nga abakimezezza okw'omusana mu kifumbo bamala okufuna miliyoni 10 zino kyobula bali bakolera Museveni. Wetwogerera olwaleero mu kafandali kana akaliwo Nyando Yosoferi tibahabulwa yakutte ensimbi obula obukadde 15 n'abongera ku bukadde 10. Ssaabasajja Kabaka nsaba okukulopera nti baminisita bo kati bafuna miliyoni 25 buli mwezi okuva mu State House Entebbe. Ssaabasajja Kabaka nkuddiremu nkulopere bulungi nnyo nti baminisita bonna ab'e Mengo bamaze okufuna emmotoka ziri ze nkutegeezezza Pulado bbulaaka imikala ate Nyando Yosoferi n'abagondomolako miliyoni 15 endala okwongera ku ziri 10 z'abadde abo kati bafuna miliyoni 25 buli mwezi bweddu. Y'ensonga lwaki bafuuse kyesirikidde nga gw'otegedde awo tuvuddewo. Era Ssaabasajja Kabaka ngenda mu maaso n'okukulopera nti basajjawo bonna ab'amasaza bano ate bo ekiri ewaabwe kitokota si kisaanikire. Nyando Yosoferi nabo yabakozeeko ng'enjogera ennaku zino bweri nga kati ennaku zino nabo bafuna omusaala okuva butereevu mu kittavu kya State House Entebbe. Ssaabasajja Kabaka nsaba okukulopera nti abasajjawo bano badde bafuna miliyoni 5 buli mwezi okuva mu State House ku ssente z'ekittavu. Nyando byategedde ntugenda mu kalulu mukulu Nyando n'asindika ssente ng'azissa Mayiga nga baba kati babongeddako miliyoni 10 kati bafuna miliyoni 15 buli mwezi abasajja bo ab'amasaza okukola emirimu gya Nyandwe okuba nti tebeenyeenya wadde okwogera ku nsonga za Buganda n'omulundi n'ogumu. Era wetwogerera essaawa zino Ssaabasajja Kabaka nsaba okukulopera nti basajja bo bonna b'omanyi nti bali e Mengo baaweebwa kaadi ez'amafuta nga buli mmotoka zaabwe oba za famire oba zaabwe ze babawadde zinywa amafuta ku kaadi za State House era nga ne petrol station zibanywako z'emmotoka za State House zonna ku ba RDC ba minisita abantu ba famire ya Museveni bonna gye banywa amafuta n'abaana basajja b'e Mengo gye banywa amafuta olw'ensonga nti bo omulimu gwabwe batandise ogukola ogw'okulemeza Nyandwe mu buyinza. Nakino kankyogereko Ssaabasajja Kabaka nsaba okukulopera nti ku byowulidde ku mutimbagano bitambula nti Museveni mu kujooga tamanyi bakombooti bwe yaddidde mikwano gyo n'abafuula b'ebigere n'abajja mu bisu byabwe wambisaka byabwe ne bajja Kololo mu kibangirizi n'atandika obbagemulira emmotoka saako n'ensimbi beweesamba edda. Yate nsaba okukuwaabira okukulopera nti abakungu abali e Mengo tebakubuzaabuza nga minisita bwe yagambye nti baatudde ne bateesezza bo ensimbi ne bazifuna wadde bagezezzaako okuzeewaka nti tebazifunye
ensimbi bazifunye era ne mukuteesa bateesa ne Museveni naye nga bateesa tobimanyiiko wadde tebiriko mutone waggulu yensonga lwaki buli kaseera beera mu programu zitakwatagana n'ebidula ebitagatta Buganda. Mu meeting omusajja ono zeyatandise okukuba Wasanya Kalu Charles Peter Mayiga okugezaako okuteeka abasajja bo bonna mu nkola gyayagala babeeremu ze zino zimu ku meeting ng'ali n'abasajja bo abamasaza bamaze obbasakira miliyoni endala 10 kale bafuna 15 yeeyo. Olwaleero yebadde ensinkano ya Kamalabyonna Charles Peter Mayiga ey'omwaka guno n'abaami ba Ssaabasajja be yalonda okumulamulirako amagombolola ge okuva mu masaza 18. Katikkiro banasoose kubajjukiza nsonga nkulu ez'okuzza Buganda ku ntikko. Abantu bangi balowooza nti bwe twogera okuzza Buganda ku ntikko mu Bulange ne balabanga ennyirira ng'owekitiibwa Kawuki bw'agambye nti ekyo kye tugamba oba ne bagenda ku mbuga tugambe ey'Ebutambala nti bagiddaabiriza nti ekyo kye tugamba ebyo nabyo bikulu oba ne babalaba nga bwe munyirira batunulira mwenna munyirira ekyo nakyo kikulu naye amakulu agasookerwako mu kuzza Buganda ku ntikko y'embeera y'abantu abo be mbagambye be mubeeramu embeera gye babeeramu. Alright, saagala tumalire budde Sirwajja Okoota asinga nyirimu entannama. Ssaabasajja Kabaka kano kanga kuloopere nga kava mu bigambo by'omutamanya ngamba Mayiga agamba nti ekikulu ku nsonga z'okuzza Buganda ku ntikko mwe muli embeera z'abantu okuzikulaakulanya ozizza wansi. Ssaabasajja Kabaka asaba okuloopera munnange Sirwajja Okoota gwe wayambako okuva mu nsiko okujja okufutubbala ku Baganda. Omusajja bwe yabadde alambula Obuganda bwonna yatuuse n'ogamba lino eggwanga abaavu bano bendaba mu Buganda nze mbafuga era bali mu nsi yange buno bwavu bwa kikaaki mu Buganda. Kati ono Bulooka wa Museveni anyumya ku nkulaakulanya y'abantu mu Buganda nga ye bukyanga ava mu ssomero yatandika kukola mmengo na kati akyakola nga wamusaba n'eddamula n'agiremera. Kati ye atuuzizza abantu okuba nti basakidde ssente atandise okukola ki? Atandise okwebajjagala. Mu Buganda omuntu bw'ali anakuta atandika okukola emize emikyamu omuli okweja bajjagala n'okutandika okuyita nnakku nga tewali wadde amunyize ku lubuto kyoto. Kati ye Mukama bwe yagambye nti obwavu buli mu Buganda tabulabangako era n'atuuka n'okubuuza nti bano abaavu bali mu nsi yange buno obwavu kikaaki nga Museveni kennyini yabyogera. Kati ono ye akulaga nti Abaganda bali bulungi. Ssaabasajja Kabaka ensonga ozuulidde bulungi nnyo ebyennyanja nabikuloopedde naye ku nsonga z'ennyanja yajjajjaawo Mwanga kankwongerezeeko kino. Ssaabasajja Kabaka ansaba okukuluma kuto okwo nkutegeeze nkuwaabire nti musajja mukulu Pastor Kayanja Robert bwe nakuloopera Sande wedde mu ngeri y'okukumpanya ettaka naddala eriranye okukumpanya ettaka lya Kayanja ako takomye bukomi kukumpanya ettaka lya Bwakabaka bwa Buganda. Ettaka eryo libaddeko abatuuze naye kuliko abatuuze Kayanja be yatutteko amataka gaabwe ng'akozesa obuliisa maanyi ng'ayita mu State Council ne mu State House. Ng'era omu ku batuuze abali mu kabiga ak'okutwalibwako ettaka kwe kuli musajja wo Sebuufu owa Payini ali mu kkomera Eruzira gyali mu kugula n'emisango egijje gye mukwatako ng'obuntu. Ettaka lya Sebuufu owa Payini eriri awo Kayanja omukulu oyo Kayanja yalitutte era n'alisindako ekitundu saako n'omwami omulala abadde atundawo spare n'abantu bangi nnyo. Kayanja yatutte amataka gaabwe n'agaba bagende badiringi ne gavumenti ye bye bimaze ettaka yalito kubanga agenda ku developinga. Kati bwe bubbi obwenkukunana obuli emmenga awo nga businga abasajja abakulu bali mu mmenga awo nga batunze ettaka lya Buganda ennyanja bagiwaddeyo Abaganda babadde balinaanye ku nnyanja nga balina ettaka nalyo balitutte. Amuntu yenna nga oli Mmengo oli wa luganda lwa Sebuufu nkutegeeza Sebuufu wa Payini omusiraamu oyo gwe baasiba ettaka lye Kayanja lemu ku mataka ge yatutte agali mu kkubo eryatandise okukola saako ne famire naye omwami yali awutunda byuma amanya gagenze amataka gaabwe nago baagatutte ngabagayi awulira nti alina amaanyi amweŋŋange bwe batasobola ebisigadde bajja biwoleza mu kkooti kuba yita alina budde bwolala ki bw'ozala baavu bankuseere. Ssaabasajja Kabaka nkuwabidde nkutegeezezza nti ettaka eryo lya Kayanja
Nabasabasokole bagula empenda z'ettaka eryo baagaana. Kayanja ng'akozesa City Council bamuguza ennyanja n'okutwala amataka g'abantu y'enkola eri mu Buganda. Y'ensonga lwaki ebintu bino Abaganda ebabiwulira ddala abavuka omulembe guno Omutebi gwe watuwa. Wattu bagatta obwavu